Millions of Ugandans are behind Kyagulanyi. Is the commander. Why do you play these games? Be hide and seek. Nkwekule. Mwoze kulutalo lwa Twitter. Biki. Ebyo tebigattako. Ngoli mukambwe leero kiki? Bannayuganda gyempitidde baagala okulaba olutabaalo nga lukulemberwa. Anti Luswa nawe tandikira gy'oli. Anti bwe ntandikira gye ne wano ntandikiddewo. Okunkwasa akati nganze Luwemba. Ekawempe. Okunkwasa akati nganze Luwemba. Tisetaga kawempe. Otegedde bannayuganda tebajja kunzikiririzaamu nga balaba nti Kyagulanyi gwe bakkiririzaamu yalina ki? Kyagulanyi yeetaaga statement emu yokka nti binnemye. Olokola be Baluwemba. Ekyo tayagala wagazi kyogera obata tayagala nti kukyogera. Obata obudde te wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ku mikutu gino nkwebaza nkubuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo. Tuli ku MS Media, tuli ku Luswa live 256 munyaniriza mu kantu 256 mpozi ekodi yaffe ya Uganda. Ekodi yaffe ya Uganda kiba kitegeeza nti Luswa 256 alumbye gonna awo ino gafunira mufuzi Luswa alumbye akantu. Luswa ndi mu kantu obudde buno emyaka gino 5 nagiwaddeyo. Ekisookera ddala nconcentrating ku mateeka. Ogenda soma amateeka? Nalabye nga bannamateeka ba lugezigezi olunange Luswa ndwetaaga. Ate nga abalonzi kye bankoze bino ebisanja ebibiri. Nalabye nga neetaagamu olugezigezi lwa lo. Tuli Luswa mbadde nkozesa lo terms naye nga tezimalaayo bulungi. Jurisdiction biki nga tebimalaayo bulungi. Kati weetaagira ddala 2031 Luswa nja kuba ekintu omaze kiwunzika kiri malembo. So Luswa 256 andaba ku MS 2032 nja kuba advocate of the High Court. Leka soke mbagambe channel Luswa 256 andaba ku MS bwogenda ku YouTube bwe searchingira. Searchinga Luswa 256 Luswa live 256 ojafuna content wa Luswa n'owa analyst abalala bonna n'amawulire okwetooloola ensi yonna. Era kati buli anzijjako ka interview kati nga wano netaaga ku masanyaze ga MS baganteereko wali ku Luswa kituufu. Waliwo nga mbadde nzijidde woogambidde nti ninake nkubuuza ne mugamba nemu waliwo ka video ke nataddeyo kalina views 5 ogamba Luswa awo si wabi ne ngamba bano views 5 lwaki tusibe basubscribe nogamba abo tebaagaliza Uganda bwe bati balaba video nga bagiraja abantu 15 nga kuliko ba subscribers 2 but regardless tujja ku regardless otambula. In fact ekikulu kyosinga okwetaaga wano viewership kuzimba viewership. Ba subscriber kasona maloweza bali YouTube beyetaaga 1000 viewership kyekikulu ng'otambuza nsonga tobeegayira ku subscribinga toyina begayirira alabye ekintu nga kimukolera asubscribinge oyo aba viewer w'amaanyi. Omaze obuuza abantu bali emitala w'amayanja tubabuuzizzaako nnyo mu ngeri ey'enjawulo nammwe abali uno mwebale nnyo kutwagala mwebale kusubscribinga mwebale kwagala nsi yammwe Uganda ate mwebale kuuma mirembe kubanga emirembe bw'oba osobola okutambula okuva wali n'okujja wano kikulu kyekisinga obukulu. So tubaagaliza show ennungi nga Mwami Matiya ye moderator. Kale tweyanze gona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwali tugenda kukwata ku nsonga ez'enjawulo. Njala tutandikire wa Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi yakwatibwa mu budde bwa kalulu ne bakamukuba akalulu kennyini n'aleetebwa mu kooti first time ye ne bamwana obudde okwogera ne bannamateeka be ab'ekibiina ne bagaana okujja. Oluvannyuma ab'ekibiina bagendayo ne bamulabako ekitalya nalabye n'abakulu Mpuuga Seggona ne Asuman Basalwa nga nabo bagenzeeyo. Ensonga ya Muwanga Kivumbi eno nendabira ddala nga erabika eyinza obutabeera nnyangu. Manyi mmwe mwabeera nnyo mu nsonga ya Seggirinya naye ndowooza yali nnyo connected bwetyo mpola. Muwanga Kivumbi ono ebizibu bino ebimulumbye ekibiina ky'ebyobufuzi kye kijja kite ne kitandika ne kimusuulawo mu first time nga tetunabana kuwanvuwa nnyo okugenda kubanga omusango gutuuka mu mwaka abantu baluzinga interest mu musango n'ekintu kyakatandika naye n'alinda bannamateeka nga tabalabako. Lwaki kibiri kisobola okubeera bwekityo kumuna byafuzi ow'amaanyi ekisooka
guno mulamwa gw'amaanyi era njala okwebaza abantu bategeere bongere okutegeera Muwanga Kivumbi ali mu buzibu bw'amaanyi egyo emisango minene nnyo terrorism si musango gw'ogamba nti gwa lubalaatu ntosobola okuguvaamu olwaleero bwenkya mu mateeka avuga ennaku 18 ng'ali ku alimandi ennaku 18 ng'ali ku alimandi while on remand atali kitalya kati gavumenti bw'ebeera ng'eyanguye mwangu mu mateeka kye bayita expedition ojja biiga nga ogenze mu bwangu bwabeera nga banguye nga bakikoze speed Muwanga Kivumbi asobola okuvaayo mu nnaku 16 ne bamukomitinga mu high court yeba ne jurisdiction tugamba nti yeina obuyinza zino kooti ento teziba na buyinza kuwoza misango egyo minene bwegityo nga egyo obutujju so kati bwe banamujja mu kooti eyo ne bamutwala mu kooti erina obuyinza awo Muwanga Kivumbi waine eddembe lye okusaba kuki okusaba ku bbeiro naye gavumenti bw'ebeera ng'eyongedde n'ekunyiga basobola n'okuva ku zino ennaku 18 ne bajja nga baamendinga zinzo z'owulira nti kaakati waliwo fayiro endala gye twakoze eki kyova olaba bagireke eri open bateekako Muwanga Kivumbi and others kati mwogwo omusango Muwanga Kivumbi oyinza okwesanga ye A1 others be bano abalala be bajja okukwata nga okunoonyeza kukyagenda mu maaso nga kati omusango gukyali open bakyanoonyereza egundi amasasi gavaawa emmundu ani yazibawa era mwe abali eyo temubeera tekabajjuutuka okulaba nti oba temwewuunya nnyo okulaba nti waliwo n'abalala ab'amaanyi be baleese ku fayiro ki twagezaako kubirabaamu bino ebya military drills duyiro w'amagye duyiro yakolebwa ku kitebe kya NUP parade eyo ne bagamba nti yalimu enkola ey'amagye mu foomu y'amagye ne saluti ze bakuba n'ebyambalo bye bayambala ebyefaananyiriza amaki kyobola nti olwaleero kati abamu balumu foot soldiers be bongedde okukola ki okuyoola mpola okuteekako kweyo case kweyo fayiro so nekya Muwanga Kivumbi kiriraanye so twagala okubeera nti oba oli awo tuyimirira wamu naye ffe nga bannabyabufuzi tuyimirire wamu naye kubanga leero kiri wa Muwanga Kivumbi ekya kiri wa Luwemba ekya kiri wa Matiya so it's a joint effort kyova olaba njagala nnyo okwebaza owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba owekitiibwa Sseggona owekitiibwa Basaalirwa abagenze Muwanga Kivumbi ekituufu kyamulema okukola wano mukusooka n'atakimanya nti akabasa kagenda kujja kakati omukwano guba mukwano regardless abamwawukana mu byabufuzi yes omukwano guba muki era nabo bakikkaatiriza lwatu nti oli mukwano gwaffe tuwangadde naye ebbanga lyonna tuyinza okuba tulina we tutakkaanyaamu naye kino ekintu kinene ye musibe ali mukomera ffe tuli basiba bali luddawa abali ebweru bannayuganda bayogedde bingi of course abatategera byabufuzi mulimu abantu eyo nga bawagira buwagizi abuukira bubufuzi naye ng'ebyobufuzi tasobola binterpretinga kati okugenda kwa Mathias Mpuuga ne Medad Sseggona ne Munasumani Basaalirwa they made a political statement era ebyabaddeyo mu nteeseganya yaabwe nga bakyadde Muwanga Kivumbi bagamba yafudde essanyu yasanyuse bamubalabako yafunye kye tuyita tears of joy ng'abalabyeko n'akaaba ensonyi zamukutte bewabonyaabonya n'afulumya amaziga ag'essanyu okulaba ku banne kubanga babadde asuubira okubeera banne tebaabaddewo era ne mu kooti tebaakola ki tebagendayo tebaaliyo nina muganda wange Moses Bijirwa yavaayo juzi n'agamba nti NUP eyina legal desk eyina bannamateeka abalungi naye ate bannamateeka abo tebenkana oba tebatuuka ku level y'aba Sseggona kituufu omanyi mu matters zino ze tubaamu mu kooti nze kooti nzibaddemu ebyobufuzi mbimanyi omulamuzi atuuka ekiseera nga gwali wano olwaleero mu maaso wano looya ali mu maaso wano
ali mu musango ogwo gwokimanyi nti ne looya obuloya atiisa omulamuzi kaliba ya looya so obadde ngamba nti Muwanga Kivumbi essanyu lyamuse kulaba ku minywanyi gye essanyu lyamuse badde nkugamba nti mu kooti omulamuzi ali mu mbata eyo asobola naye kennyininyini okuvumbeera oba okwekangamu ng'alabye ku munnamateeka omugundiivu a man of substance like Segona Lukwago abawozezza ku mata ez'amaanyi zikankanyiza ensi so Muwanga Kivumbi yasanyuse at the same time neyefumitiriza ng'omuntu omanyi waliwo akaseera kootukamu ng'olina okwefumitiriza akaseera kano Muwanga Kivumbi kaalimu kakwefumitiriza amanye mukwano gwe yaani ani akubeererawo nze nganze omuntu nasanyuse okulaba ku bantu bano abasatu nga bagenze era nja kusanyuka nnyo okulaba n'okuwa ekitiibwa Lukwago nga naye akoze eki naye agenze era tusuubireyo Muwanga Kivumbi lwanadda mu kkooti abantu bano babeerewo era bajja beerawo ate era mu mata eno nga wayise emyaka kubanga sitomanyi omusango gwaliko munene tumanye guyinza okugenda beyond 2 years kituufu guyinza okugenda beyond 2 years nga bakyanoonyereza naye wonna waanaaviirayo wanaafuna obwenkanya Muwanga Kivumbi ebiboozibozi bijja kutandika yalidde tetukyamwesiga yavuddeyo atya kakati okusaanawo kwa Muwanga Kivumbi mu byobufuzi weewano wano waali kati ebyobufuzi ebiriwo kati ebyobukyayi ebya hate ebya propaganda ne diversion wano Muwanga Kivumbi waafulumidde. This could be the exit of Muwanga Kivumbi in Uganda's politics. Olwokuba nti anandi kakati enfuluma gyagenda ofulumayo enfuluma gyava mu komera ejja matalinga tetukyesiga bitongole biramuzi bo bannayuganda bwe bakola ki otegede oba kale abali ku nkyukakyuka entuufu tuli ku nkyukakyuka ntuufu bagamba eyo tetujja kujjayo buki bwenkanya kati gwe Muwanga Kivumbi bw'onoofuna obwenkanya mu kooti ezo wansi wa Ssaabalamuzi Chief Justice Nzeija tojja kukola ki bano bajja kugamba wafulumyeyo otya naye nga tebannakuliisa etteeka ligamba ki bye bakola kuseggirinya era kati Muwanga Kivumbi mu mbeera eyo agenda kuba munakuwavu nnyo wesange nga kamera azidduse wesange nga takyasobola kuwanduka bigambo nga Muwanga Kivumbi owaaluli kyogamba ne Segenya yafuluma era beebuuza ebibuuzo afulumya atya afulumya atya era ojja kwesanga Muwanga Kivumbi wanaaba avuddeyo ajja kweddira mu mayirungi ge kubanga ab'Butambala balimi ba mayirungi ajja kweddira mu mayirungi adde mu busuubuzi so awo Muwanga waali kati bano lwaki bamusuddewo babadde batwalanga bakyalibe ati kati bano babadde tebannamusuulawo naye ebyokulonda bibadde bikyagenda mu maaso ebifo bye mwali mu kwefaako era kyobola nali wano enkugamba teri ayinza kkabanja ugambe mulya nnyama akabanje atya tasobola tasobola nga naye yayise mannyo ga mpisi okutuuka waawo okutuuka ku ballot yayise mannyo gaki nga nakakati akyaliwo emiziziko mingi nnyo egimugjayo kubanga bagamba empapula zakozesa siki sizize kati ogambe Magoola akabanje kuki tasobola ate ekirala bano byannabyafuzi abaliwo ssaawa zino batiitiizi tebasobola kuyimirira na muntu nga ffe bwe twayimirira ne Sseggirinya ne tugamba no kati mwe mwayimirira ne Sseggirinya ne mugamba no mutya twayimirira naye mu buli mbeera yonna mwe ne muva ku by'ekitebe wano ne tuva ku ebyo ku propaganda gwe boogera kuba baali bakabateekayo nti babasibye babazimba kulwanyisa Oweekitiibwa Kyagulanyi babyogera naye which was very wrong. It was propaganda intended to weaken these two mu area yabwe mu gundi zaabwe ne kakati fe abatunuulira ebyobufuzi ebyewala Muwanga Kivumbi ali mukaki ali mukatu era endagaano ezaakoleddwa mundaawo nga bali bonna babadde bana ng'okutano ye Katonda nga bakola ndagaano bakoze endagaano
nti tugenda kununula tugenda kuyamba tukole ki tukujjeyo kubeererewo naye ebyo byoddamu ebyo byokwefuulafuula si biki si birungi. Muwanga Kivumbi ekyabadde awo yakubye n'amavivi ku ttaka yafukamidde. Bino abiŋŋamba abasirikale bagoberera abasirikale bennyini ab'omu prison bagoberera ate mikwano gyo kuba wakyaliranga nnyo Sseggirinya mba ndi awo ng'oli ankubira musirikale w'Ekitalya nagamba Luswa, do you still have my number? Yes. Afande gundi mugamba nagamba ekibadde wano Luswa bannaye emikwano giba mikwano. Muwanga Kivumbi afukamidde wansi ku ttaka mu uniform yaffe. Yandi Muwanga Kivumbi kati ali mu uniform eno oba ya gundi katayina ya yero ainene ndala neri ey'emisango egya Naggomola bali ku limande nsenge yafukamidde n'akaaba kiri kye nagambye tears of joy. At the same time ensonyi ne zimukwata kubanga abadde tasuubirawo banne kubanga e Masaka y'omu Muwanga Kivumbi y'omu ku baafulumizza Mpuuga yagenda e Masaka n'akulemberamu campaign namba bafulumye Mpuuga in fact yalangira ne constituency ya Mpuuga Nkalu n'alangirira Sseggona nti ki nti Nkalu okitegedde naye bonna baafulumye bonna okitegedde naye kennyini yafulumiddeko era mu palamenti eno gye tutandika nga mu Gwokutaano nga 14 ne 15 omanyi bw'omala okulayira olwo palamenti ebe eguddewo mu butongole okitegedde ajja kuba fooma kakati omuntu ng'oli fooma ng'ate ne forces ezandikuyambye era nazo muli ba fooma weetaaga forces ezaki ez'amaanyi ne mu house gye oba oliawo bwe bandikwogeddeko nobakola batya ng'omubaka wa palamenti ebyo buli omu aba ku bibye. Abaka ba parliament baba ku bizinga kwegenda kwepiikya kugenda mu byamizannyo kukola kutya tebakufaako buli omu yeeyozaako nnaku ffe tulina omubaka wa parliament gwe twatuukira ne tuwekwasa ekiwandiiko tumugamba Basegenya bagambye bati nagamba present it nja kipresentinga tugenda okuddamu kuba nga tumulaba ku bizinga ali mu mpale nnyimpi alya kyennyanja tomunyumiza alina kimama nga tulaba status ze yenna awanisa amagulu bitegedde so kati ebwo bwe bulamu bubeerawo tewabakufaako Basegenya baalinga mu kkomera eno n'eno ng'embaga zikwajja abasajja baakuba embaga naawe ng'embaga bagisololeza wiiki emu contribution nebanga eweddeyo wiiki egy'embaga neekaaba kakati ebya Muwanga Kivumbi bali balinga bambaga kati bano ba honeymoon meya wangudde agenze kuwummulamu agenze kukola atya so ebyobufuzi bwe bino bikola ki bitambula so kati Muwanga alina okudda ku drawing board n'amanya alina emikwano addeyo abale empiki z'ebyobufuzi bulungi omanyi bino ebyobufuzi kubala mpiki ate lwakuba nti they don't discuss matters before the courts of law otegedde kubanga naawe oyinza okugenderamu naye empiki z'ebyobufuzi tuzeesenga bulungi kituufu tuzeesenga ki bulungi tumanye emikwano kubanga saa yonna gukusuna ani kyaliwaawo asobola okutaasa luwembo lwalero bwe gunsuna nga materi politiko ani kyaliwange era olaba babagonza banambaale bamatiya nga be baliwo bagonza yasobola anti kati nambaale omulaba mu musajja munene muggumivu akube galubindize ati si yeebakawo ne yeeyambula oba ne badiehards ekituufu mu byobufuzi tulina abantu ba mirundi ebiri tulina fani ne diehard kati fani yona agenda n'akatiikinga mu box seremba fani yona agenda n'akatiikinga muki mu bokisi kakati diehard yona alwanira ku ttale center ng'agamba nedda oba ku fani obutanyagwa mu mulangiri eyawangudde naye ng'ate fani yakikulekera agamba nakakuwadde bwomanyi kati weeyiye kati olwaleero Muwanga Kivumbi beyeetaaga ba diehards be bampuuga be Basseggona be ba diehards bana olwaleero babadde bajookazi bano babadde alinaanye olwaleero babadde baki babadde bajookazi kyekiganye okay so kati olina obba ne ba diehard nga wadde akakuwadde alina okulwana okitegedde so kati awe tuli kati Seremba teyali diehard Baseremba abo tebaali ba diehard baali bafani gw'ova otya ku bokisi wenkutadde okukuuma ne weetegulamu nti enjala ekuluma ne nkugamba
nti owapiraawo agambye abulamu kukola ki okujja nedda okukala naye kibamuleetera nga tannakala gwe n'ogamba era kyova olaba abali mu byobufuzi omuntu buli gundi egentiwo nga tosobola kumuteerawo kicupa ky'amazzi na gundi na tifini ya mmere agende nayo oba emuwolako oba ekola etya agende nayo nze awange kutegukamu butegusi nga box bulungi bapakiramu bupakizi Seremba yakola bubi so bebo badani Muwanga alina okudda ku drawing board mpuka kye yamugamba kinti reflecting alabe anigwa singo kweta Muwanga was used yakozesebwa okusanya abantu now dumped that is politics choga basajja basolo dumpinga Muwanga yeah he's already dumped chichi they lose nothing nalabi Lubongo ya never net team ngegenzo mulabako yes they lose nothing emirimu gizigala gita sente ngazijja tezete ngazijja tobanyumize ebyobufuzi kati oli Muwanga okubeera Muwanga Kivumbi okubeera mu komera kibagana bano ku epicha ate kibagana kigana kuzaako mwana wa kubiri tekigana alumirirwa Muwanga yono wa family ye mukyala we n'abaana be bamanyi obulumi Muwanga bwayitamu kati wakati abaana balaka bali na n'emikwano gye nnyini bwe bagiri bawulira obulumi bwa Muwanga waliwo abantu ababadde balivinga obulamu bwabwe nga balinga ba parasite ku Muwanga balinga nkwa abamulya mu ngalo abo kati nganze buwanda banga kusegirinya kubanga nali nkwa wali nkwa bula seginya yekitufu yakulumira nali nkwa kibanga bwono gamba kati gogamba nti yeno Museveni kyogamba ye yesibye waawo waliwo abamulyaka naye kenyini agamba bannaye kanzikirize ngende lwaki muzeeyi eggwanga likyakwagala bangu yayo mangu ebyo bislogani byabwe tova ku main protecting jajja Saabalwanyi bangu yakubanga abamulyako bangi kati bakubamu torch nti ona agende anasolo mulyamu kulusaniya nga muzeeyi bwatuleka kuba olwaleero omuntu abba biliyoni aga yekomu agalina okukola oluguudo lw'egundi n'agabba n'agalya tumunyumiza kakati omuwawaabira ajja kugamba atutawana genda mu kooti waba wa Katonda kubane kooti zaffe kooti zaffe kati yengeri eyo byebyobufuzi Muwanga obadde ngamba nti yafukamidde Muwanga yafukamidde nga yegayirira bano nga beegayirira bambi yafukamidde toyinza butafukamira nga tebakusibangako muganda wange toyinza butafukamira bali bamusibako naye emisango gyali ekibeera eri oba decent enebweru kyobala nakunyumiza ku babaka abalina amasantiri emotoka eba yakapaakinga n'afulumaati nawanika emikonaati bambaza neno n'ateeka nesimu nebambaza eri teri masantiri eri oba mu kifirikota in fact sina kifirikota kitukota ate ne bakusanga nga mundu yambalidde mu boxer muganda ng'okigwako toyambala boxer abasajja balina okubanga bazannya bati beetaaya era oluba okuzuka nga bwe wazaalibwa bw'okyambala ne gundi tebaako ebyo kati lwe bayite ekkomera kati muganda waffe Muwanga Kivumbi n'abalala yembeera gye bakola ki yembeera gye balimu gwali eyo olwaleero ebyobufuzi byo bizannya otya bakyalibo balina bakyalibo otegedde ebyobufuzi byo bizannya otya nze olwaleero tosobola kuŋŋamba nti Luwemba nkuwadde kino mpisizaawo kino ng'ate ndaba kifu Luwemba nyimirira n'ogamba neŋŋamba ngawe wayimirira n'ogamba sewanyana neŋŋamba byewayogedde ku mpuga byewayogedde si bituufu otegedde bano bakozesa bagenda kumala bakukole ki bakusuulewo bakusuulewo era bamusuula abula bakozesa bannaye otegedde so ebyobufuzi ebiriwo kati byebyo byakukozesa kukozesa ne bakusuula Muwanga naye tumusabire kitegeera tumusabire mbeera gyalimu agiyitemu ajja givuunuka teri mbeera ya lubeerera jatugendekebwa mukwano gw'amagoola mukyayogerezeganye simu batakyakwata Magole simu takyakwata yali mukwano gwange takyakwata simu Magole simu takyakwata
yali mukwano gwange ate Magola musajja mugagga. Nze Luwemba sirina kyenkwetaaza nnyo ky'amaanyi. Oshagadi yeganye endagaano gye yakola ne Walukaga gy'abadde ayogerako buli kasana. Namwe resources zange ne zikuuma akalulu. Resources zange ne zikola bino. Yabagambye nti nze badde. Kakati Magola nga tonnagenda wala Magola musajja mugezi. Bwe batwala abasajja abo bakutuma abasiru lisiti y'abasiru Magola tomuteekako. Oba okoze ensobi y'amaanyi. Oba okoze ensobi y'amaanyi. Ekisooka mu ssaako y'ebyobufuzi agiruddemu. Kati Magola bwe yakitegeera nti takitegedde eggulo nga statement bwe yagikoze. Bwe yakitegeera nti Walukaga akoze bulanda. Yakola political bulanda. N'amanya kati wano nganze Magola abadde afunye omukisa ogw'okuyingirira wano. Ate wayinza okubaawo ekisiraani ekirala ekintaayiza nga bamaze okungaza etinga. Kyakooti. N'amwegaanirawo. Kuba ne Kiyimba naye ali ati. Alinze. Ataayiza. Bamugazeetinga ddi. Ti Magola bamugazeetinze lunaku lwe ng'ateekayo petition. Yagulira omulonzi. Nti yagulirira omulonzi. Milioni 3 mu mmeka. Oshagadi nti yagulirira omuki? Omulonzi. Ye Walukaga political gundi ye awo yawereddewo. Kuba abalonzi yakakasizza lwatu abalonzi nti balusobe boogera bulijjo bituufu. Politics ki? Majja. Business kufuna kulya. Oshagadi kulya. Mubye muddamu simanga ni Uganda new biki kulya. Teri akabanja nga nennanyini ko kennyini gwe mwaka wa. Yadduka. Ali mu hide and seek. Oshagadi. Government bwebaako ne kyebanja Bobi Wine. Njagala okusinziira wano. Government bwebaako ne kyebanja Bobi Wine. Ebanje munze Luwemba lyafuna eddembe lye. Kena kyemubanja. Bwebanga ina kyemubanja nga ddala kituufu emunoonya. Emisango gye giteke ku Luwemba olyafuna eddembe lye. Teina. Kuba kati nze nkoye okulaba Oweekitiibwa Kyagulanyi. Leero ali mu mpuku, bw'avaayo mu mpuku ate nadda mu mugundi, bw'adda mu guba ziyita batya bano, bw'addako mu loogi, bw'addako mu restaurant ez'ebbeeyi, bw'addako mu gundi ez'ebbeeyi. Bw'agendako Namboze n'alya ku mpuuta. Bw'agenda empuuta ntegekera ekyennyanja ekibisi. Ne weebuuza nti ewa Namboze gy'agenda teri majaazi. Ayagala nti yaavaawo mangu aleke Namboze bamukuba emiggo. Ne bamulaba ng'agenda egundi ewaabwe Gomba. Abasirikale bennyini ne bamukubira gundi ne bamugamba kale taata tukulabyeko. Kati awo wennyini ku road town tasobola kuvaawo. Nga bamwetaaga. Kubanga sigino ziba zaavuze dda. Nze ngamba nnyo abantu bange bano ne mbagamba nti olwaleero Oweekitiibwa Kyagulanyi. Oweekitiibwa Kyagulanyi bwe bitakyukamu. Script nga bwe twali tugibaze. Akoma kino kye twavuddemu. Era ye addayo mu bulamu bwe obwa serebu obw'okuyimba atukuba omuziki. Era eyo alubamu namba anatero giririzinga byalabye mu politics. Era tunaatera okulaba olwaleero katuwa n'ekibalo kyakyukamu. Oweekitiibwa Lubongo yabamusuza ekya Kampala Central. Yandibadde leader of opposition. Neba bamugamba ddayo ku mirimu. Joel Ssennyonyi ajenga party president. Omufuna byakola ki? Kati byakyuseemu olwaleero Oweekitiibwa Kyagulanyi anoonya ekiziiti. Afuluma atya? Eyo script. Wayogera ekyo luswa. Eyo siki? I'm telling you. Kubanga kati front line commander. Omanyi bino ebintu bajja kulwawo kubiwuliriza abantu era okubitegeera. Bajja kubitegeera with time. Bwenti bwe navayo n'engwaba Ssewanya natagirina. Gundi baagala tagirina. Negundi n'enkuwa. Waliwo ebyakyuka. N'enkuwa ne factors lwaki abo tebakola ki? Tebazirina n'enzikuwa. N'engwama zaalabika temumugoberera Kampala Wema Kindye gye bagenda omukasuka. Kati olunaku olwaleero nkugamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu bwe babeera nga bamwetaaga nga ddala bamwetaaga. This is a government. The government cannot fail to have Kyagulanyi in prison. Oba okugenda okukola statement. One, ayogera ne baganda be. Okukwata kwa mukyala we Babitungo Kyagulanyi yali pesa ly'amaanyi. Singa bamukwata nga kati bamulina nga ddala gavumenti enoonya gundi bandimujyanivuddeyo najja neyereeta. Ye bw'ali gwe teweebuuza omuntu amazeeko kampeyini zonna amazeeko kampeyini zonna ng'ayambadde bullet proof
ng'alina n'emmotoka eri Hamad ne bamukuba tiyagaasi owa yero ye gwe yagala n'agamba nti bamukuba owa red. Owa yero takola ki? Owa yero nti yagamba lwaki bamukuba tiyagaasi owa yero bamukube ku wa red. Ne bakyusamu poliisi n'ekyusamu n'emukuba ku wa red. Oye n'ogumidde ebizibu ebyo byonna tuli myezi emeka? Esatu kumpi. Abaana bonna abasinga babakubye amasasi ku nnyama ebiwundu obirabyeko. Omulwanyi yenna gy'akoma okulaba ku musaayi n'okambuwala. Kituufu. Otekedde? Basse munnaffe. Basse munnaffe. Kati olunaku olwaleero ogamba otya nti omusaayi gw'abaana gwano ogwerabidde. Gavumenti ng'enaakyankana oba Uganda ng'enaakyankana kukwata ku Kyagulanyi. Nimbye. Kati gwe olwaleero bannayuganda gwe balinamu essuubi kuba bagamba bakwateko. Yiwe wava ki? Wava Spark. Naye ate kakati gwe bakuyita dduka ekibabu. Ate gwodduka gwe weta amakoona gwokoloti. Nze ngamba nganze Luwemba. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyobufuzi direction gy'obitwala tulabanga bikulemya kati kakwate okakwasa abalala. Kuba kiye kiri mu byobufuzi. Biganye. Osobola okuba tiimu manager w'omupiira n'ekuzitoowerera tiimu nga Manchester United oba Arsenal n'olabanga okwotakwota mu Galumonde n'ogamba akati kaako Baluwemba bavubuka banno kulembera abavubuka nti mati akati kaako nze nkitadde weeberere mu bulamu bwo bwabwo bwaki kuba kakati omulwanyi yenna buli gy'akoma okulaba ku musaayi Otekedde yeekyawa. Otekedde basiviliani bonna ekyokulwanyisa ekisinga ekyamaanyi ennyo be basiviliani be bano abantu ba bulijjo omuntu wa bulijjo nga yeekyaye muganda wange nti alumba State House aba yeekyaye kubanga mukuba n'abuuka mukuba n'ono n'abuuka okakananga eri luddawa nenga kakati go front line commander olwaleero bw'okuba ekifaananyi n'okuba ekifaananyi ng'oli mu kitooke bw'oti olingiza n'ogamba leero mpowodde wano Kayunga ate enkya n'ofulumya ekirala nti ndi mu Soweto kakati olutaba luba lukutte direction. Kati ebyo byakola babiyita batya? Kyakola kiki? Kyakola olwaleero ekitiibwa Kyagulanyi ayinza okuba nga alina olutambi lwa sineema bwe bali mu kufiliminga kubanga bw'otunuulira sinale olabira ddala nga gwakwata kamera olaba nti wide view eno close eno close up eno gundi eno medium otegede bakwatira ddala egundi ate bakwatiramu HD high definition otegede so ebyobufuzi bye byandeetedde okulaba nti Luwemba nsuulawo ttawero wabivuddemu ebyobufuzi ebyo ebyakatemba nze nayingira ebyobufuzi nga ndi mu byaddala katagono tuka banno boli nabo nze nayingira ebyobufuzi nga ndi mu byaddala era kyova olaba bino ebyobufuzi ebyokwesimbawo saabitadde olw'okuba nti banzibidde ebbanga nabitadde olw'okuba nti front line commander Kyagulanyi bannayuganda bogo bagamba nti yalina akati saawa zino nange kyenzikiriza nti alina numbers naye yeebuzaabuza ekisanja ekiwedde kino olwaliro kye tufundikira tukimazeeko tewali yadde gundi activism yonna nga mulinda komanda olwaliro ekibadde kyabikira tubadde tukkiriza nti protestive vote kitegeeza kuguba mwami Byabakama twagamba nti bwakalangirira nga tutandikirawo Winnakaseke wamuwulira Lutamaguzi yagamba mwami Byabakama wayogerera oluvengevenge nga tukola ki tusonga embere naye wamulaba ng'asiita ebigere akabira kafe yenosale okimya ekyeno ddala okimya ekyeno bantu mmwe mwabaki nga tayogera kuki nga tuyogera kanene Lutamaguzi baba mubba n'agamba abantu b'e Nakaseke bakulemberamu mwenna emitwalo muli 3 tusimbulira Nakaseke mu town tugenda ku State House Lutamaguzi awo twabadde tumuwa credit yandibadde musajja ne kati kyakulagirawo nti wano statement za Walukagga eza Lutamaguzi bw'ozigattagatta bwoti byanfuna ikozi byanfuna kati gwe Munnayuganda olwaleero ali eyo nga bakuba amasasi ne bakumenya okugulu ne bakola ki ng'olwanirira ensi yo ng'okulemberwa bakomanda bwe batyo biba bikulese mwami Atiya bino tubyogera olwaleero basobola okugamba nti Luwemba walya
Luwemba bwemba nali agwe bigenda maaso tobiraba. Kakati Kyagulanyi ebigenda maaso tobiraba. Badaka kwata nafuna gwa. Government bwebe enoonya Kyagulanyi ng'emunoonya is the commander. Millions of Ugandans are behind Kyagulanyi is the commander. Why do you play these games? The hide and seek. Nkwekule muze ku lutalo lwa Twitter biki ebyo tebigattako ngoli mukambwe leero kiki Bannayuganda gyempitidde baagala okulaba olutabaalo nga lukulemberwa anti luswa nawe tandikira gy'oli anti bwe ntandikira gye ne wano ntandikiddewo okunkwasa akati nganze Luwemba ekawempe okunkwasa akati nganze Luwemba tisetaga kawempe Otegede bannayuganda tebajja kunzikiririzaamu nga balaba nti Kyagulanyi gwe bakkiririzaamu yalina ki Kyagulanyi yeetaaga statement emu yokka nti binnemye olokola bye Baluwemba ekyo tayagala wagazi kyogera oba tayagala nti kukyogera obudde tebunatuuka kukyogera mu byobufuzi ebituufu waliwo point wootuuka you surrender tayagala kukyogera oba obudde tebunatuuka ebyobufuzi bino ebiriwo lulinga lutalo otegedde obuyeekera yenna bw'ogwa mu bayeekera nga bakusiba ogwa mu ambushi okola bukozi oti owanika otegedde kati olwaleero direction gye tukwata nze ndaba ku lwange nga Luwemba muhoozi afunye soft landing mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ngani amuwadde soft landing owekitiibwa Kyagulanyi akoze omulimu gw'amaanyi yes I'm telling you people like Julius Malema balemerako South Africa yes a leader oyina okulemerako you need to live by example lemerako nti olwaleero abaana bano abo baba basobodde okulemerako nga babakutte nga bataddewo embeera kakati why do you run otuka ate era mu nsi wano ogambira nti ddala ddoloduse beerawo because there are many Ugandans behind you abakukkiririzaamu lemerawo lemerawo ogende ku likodi nti ddala bakutaddeko emisango bwegiti ne bwegiti ekyaluwa teyakivuunuka how did he survive the Arua saga kati olinga ngamba nti even Kyagulanyi yes ng'omuntu eringa project kakati bannayuganda olwaleero bwe njogera ekigambo project kiba kinene era kiwaawaaza tebaagala kukiwulira naye time will tell obudde buno bwe bujja okwogera ffe abasobola okuvaayo olwaleero ne twogera let's come out and talk and speak and equivocally give statements naye okaagala akagambo ako yes equivocally give statement this is my prediction so awe tulina okukola okutambulira mwami Matiya ebyobufuzi bino olwaleero oyinza okuba olwaleero tobiriimu naye ebyobufuzi bisalawo kinene bisalawo buli kimu bisalawo kinene yes so kakati ensonga omanyi nze nkulese nosooka n'ovuga naye nabadde wa Magoola Emmanuel Saalongo yeeganye Walukagga nga mugamba sina ndagano gye nakola naawe nongamba nti Magoola yemu ku basajja abagezi ye byatya biri mu maaso awo yinza okuba kooti etc so ndowooza tukyafuna obuvuyo mu Busiro the best candidate maybe was Sseggona ebizibu byonna obutabaawo ne kati tukyalina ebizibu andi kakati ebyo abalonzi be balina mandate nati bajuwa omulonzi bw'omuteerawo lumonde n'omuteerawo obukupa n'omuteerawo ettooke n'omuteerawo biriŋŋanya n'agenda n'obukupa n'omwesonyiwa ye omulonzi kye yeesaliddewo twandira Magoola nga bamuteeko mu kkooti kisoboka olw'oggulwa kisoboka it's possible kubanga bino ebyolwaliwo bye tuli mu byabufuzi this is politics azannyibwa atya bw'oba mala okukalonda eri kakuume bamala kanoonya bakalonde bakakuume wano gaapu eno yalekebwawo wano bakabanje kalangirira
kati bakabanje bakikola kaba tuli ku mweso Kalonde Kakume tutandika na Kanonyi Kalonde Kakume Kalangirire Kabanje wano Kalangirire wano reform zi wano ezali zeetaaga wano zampuga wano kati ato Kabanja andi kakati Kabanja eno hide and seek bali mu Kabanja chovola kamera zonna zivudde ziri mu HD ziri mu HD awo tewali kamera ya black and white wano kati waliwo kamera zonna tebamukwata HD 4K batekawo ekitalanga kyaka bulungi 4K to the extent ne international media esobola okijjawo Munyagwa yangambye mu international media yabivudde mu yaganze okulaba nga sources nfu zefuna yagaze amulega mwenga walekedde bana Uganda naye ffe baluwemba tugenda kusigala nga tukola ekyaffe tujja kusigala nga tuli bakulembeze ba muzinzi ngokimanyi osobola okusigala omukulembeze ng'oli wa muzinzi gwe wate weesimbyewo wadde nga bakuwa obululu mpozi obululu tewamanya bwe bakuwa ate banzibira ku ttale center nze nali ngenze kunnangirira wagenda kulangirira ku ttale center otamanyi bululu bwofu niyo yafa muwazira center nagenda ku ttale center wuliriza nga ngenze bannangirire ate ogenda ku ttale center nga sigwe muwanguzi gwe wali omuwanguzi ogenda otuukayo mpangudde era njagala okwebaza abantu b'ekawempe this time round akalulu bakateekamu muki mu box naye wakati mukateekamu mu box waliwo abavubuka abanga abalagajjavu baseremba bantegekera DR4 awo ne bayiwamu ne bazipaakingiramu ne bampunzikira kuki Betegere kati ndi awo bannamateeka nagamba balinga banna so nekaka tunabamanya namba ya bululu kuliwa wabisa omusange yangambye yafunye 5 so Luswa obadde ngamba nti tubadde kaluluka akako ngakugamba nti Bishop Tomusange yangambye yafuna ebyo nga asinza alina omutwalo gumu 8 nafuna ebyo Bishop Tomusange yali mutuufu awandukemu naye nze Luwemba banzi baine broad light ekyo kyo bakimanyi naye nganze Luwemba sijja kuddaawo kuddaawo mu nkayana nabadde nina ne option emutwala mu koti kuba bannamateeka nabadde nabana wabambuulira bamaanyi bana nabadde ne Seggona Mbidde Lukwago n'Alaka Alaka Siro Farm bana no Alaka and Company Advocates Farm naye main gundi wayo ya Alaka yes nabo abantu Lukwago kati ebyobufuzi wabivudde mu Luswa ebyobufuzi byange mwendi wano wenyini nzanya bya bufuzi n'ababiri active politics no active politics otegeeza ki oli ku street kwesimbawo kukola ki active politics kulwanirira abantu mulimu kukola activism akati kye nawumudde nze nganze Luwemba for now byebyobufuzi ebyokwesimbawo naye nga activism mwendi kubanga activism ategeeza nsobola okuvaayo okulaga obutali bumativu bwange oba okwogera ku kintu kyonna ekinyigiriza bannayuganda ebyokwesimbawo kikyotegeeza yogenda kudda mu kwesimbawo ebyokwesimbawo bino okwegayirira omulonzi okugamba nti mpa akalulu okugamba nti kino ate otuuke mu box babala obululu 20 ng'akulembedde ayina 4 n'ogamba 2 kiki ekyalemu kiki kyenalemererwa okukonvinsinga bano katojja kudda mu kwesimbawo ku positions for now until when nja kubaayira nnangirira kubeera bwe nabadde nnangirira saggambye si bwe kiri abalonzi nga babakoye bwe nabadde nnangirira namugamba saggambye nti nnangirira era wakirabye era nawano nnangiridde era bwe naaba nkomawo kuba kati ebiriwo mu Uganda namba nnyo afuuka namba emu wabirabye nina mukwano gwange Semanda wano kansala w'e Rubaga waswa Semanda yayiseemu naye ne balangirira mulala tebamulangiridde tannazuukuka pulesa zamukubye nakati tannazuukuka ngenze ewuwe yalese oluggi luggule tannazuukuka tamanyi nti yalese luggule tannazuuka tannaddangulu nsanzewo banneyibawe basuze bweru nga bagize nga bamanyi afudde tago balese omusawo nti entunuusi zikyakuba like alina puresha ezakoze eki kati nganze Luwemba nzira ku puresha eyo waswa Semanda yes naye nga he has invested a lot of time and money time and money
ate sente za mwezi ate sente kugomba ne byo kati ate kwabo olaba nze nalabye sente zino simanyi oba lwaki oba nkolimire ez'ebyobufuzi zine bisira omuntu abadde ekisanja kiramba naye nga talina yadde kagundi kajiko kettaka wadde nga tonga eyo gyoyambadde emitwalo 5 nga tagiina simanyi lwaki oba bagenda ziteeka ku akawunti oba nga zirina gye ziyise nange simanyi kyokula nti omubaka wa palamenti abaayo ebisanja 3 ng'agenda mu kyakuna n'asiiya ebigere naye ng'alaba talina waatandikira waswase manda bamugusizza bamugusizza otegedde nina n'omulala yagenze mu Ekizayi yaddukidde Nairobi kansala sijja mwogera wano naye ng'ekimuddusiza yawangudde akalulu amanye ali ku shuwa omanye kati ku levo y'obwa kansala na Daniel Sethiri bw'owangula wano miliyoni 10 zikuuzaako enfufu banka ezikuwa eyo declaration form yokka ne waba tebannakugazeetinga banka ekuwa ate bakwegalabwegala zona lebo bambi jangu tufuna interest nnungi kati gwomanye ekiri ku Zambali n'abalala Zambali musajja watu yeyozeeko ennaku Zambali ali muri V8 kati kye kimubuuza V8 sawazi ali muri V8 mubaka yafuuse dda mubaka bondi kamuwadde moto bakuwa bano abaka masters abakya ababondi ezenjawulo bakuyita bakuyita musajja afa oli owawali n'oli owawali muwanga ye muwanga tamusuza akuyita naga jankuwe VX ffe twali twakawangula obwakawempe salina DR form declaration form yonna naye nakozesa eyasegirinya n'enzijayo goofu mpya goofu eyo yali mpya atowakanaki togiraba ku sensoka yali mpya tuyingidde namugamba nze njirina nakwadde kumulamu aliya kyova olaba awo we bakukwasa boti returning officer n'agamba William Gabula being a returning officer of Kampala na quoting section under section cap waiting parliamentary act bichi I hereby declare having obtained the largest amount of votes na kulangira eyo kyovula bebako bakamenyo bubajulizaamu muganda wange oyinza okusiitaana eyo andi kwakulika akasente mu byobufuzi temubitegeera gwogamba lwaki oli ku tale sente abaawo ne bakanyama bamukuume ne declaration form bugagga bwe kati nze nagikwata bukwasi bwendi nga nze njirina namala naye wiiki nambe yasegirinya nga nze njirina era omusajja nenjimulaga bwe nti kubonde mugamba atubanje eno kankuweko kopi nakuwaki era sebo neeruma peni neeruma bababa naeta stamp soko ovugemuko olyoka ogiwulira ku gayaza road nkubuulira ebyobufuzi biyita bya muzannyo si bya muzannyo waswa semanda bamugusizza kibi nnyo naye lwakuba nti kale mugizeeko ate munakuwalya kate ekirala ne musanyukirako kubanga taamwe nagisomyemu mateeka anaatera okugamaliriza munnamateeka ku IUIU anaatera okugamaliriza abadde kati abala kinene abadde abala kinene nti kati bwakwata wano bwakwata wali nomanyi bakansala beyo babafutyanse waliwo ne kansala gwe bawambye ku lunaku lw'okulonda era naye bamuwangudde bambi NRM ebifo ebisinga ku level ya local yabitutte ate kibuli waliwo bawangudde genuinely waliwo bawangudde genuinely awo nze nina ewaffe awo bamuyita kansala Serubiri yawangudde byaddala akansala Serubiri wa Nuupu ye bamubye ne bambuleera ye abadde mu bisanja ebi abadde mu bina ng'agenda mu kyakutano we NRM n'amwera yamweze bwezi nina n'omulago mmanyi ekikaayi eyo mu jurisdiction yange naye bamukubye flat n'ambuleera ye bamwezi waliwo we NRM yawangudde genuinely naye awalala waliwo wabaawo we yatadde ekiki ekibuli Luswa tugenda kukoma wano leero soko sibula abantu abalabi baffe abalungi abali ku mikutu gyonna omanyi Luwemba nayingidde akantu Luswa Live 256 ne MS Media kati wenteeka kamera yo mwesi wewe bo tewabaawo eyange atayagala ng'agenda
Segede bwe nkuwa akantu naawe nkola ki mpa akantu bwentyo bwendi so subscribing content waffe tubagaliza birungi beere. Kale wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwebaza tutambudde ffenna olunaku olwaleero ne Luswa Luwemba Luswa live 256 basabisikola abantu ogenda bafuna tujja kubafuna abantu teweraliikirira tugenda kwama wano olwaleero tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.